Kati nno olukwe lufulumye olw'okuba nti omukulu Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni yandibanga ayagala kuteekako mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi olw'ensonga nti waliwo amagye ag'ekyama agazze gatrainingibwa okusobola okuba nga gakola omulimu guno. Gwe nagyosinziira okubanga weekumidde ku mukutu gwa Progen Media tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakade osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda tozisubwa. Ne tugamba abantu baffe ab'enjawulo yonna gye musinziira okubanga ku mukutu kwe muli abantu abali e Uganda, abali e Dubai, abali e Qatar, abali mu Oman, abali yonna gye musinziira East Africa, Europe yonna tubagamba bugambi ekyo kye mukola ky'amaanyi okubanga ku mukutu kwe muli. Essaawa zino mba nnyingiddewo okuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda era nga gano amawulire si malala ge mawulire agavudde mu nsonda enneekusifu nga amawulire gano galaga waliwo special armies amagye ag'enjawulo agatrainingibwa mu ngeri ey'ekyama era waliwo n'ekifo ekitamanyiddwa olw'ensonga nti kizibu nnyo otegeerayo naye sources ezaffe wano ku Progen Media zavuddeyo ne zitubuulira nga zitulaga nti amagye gano gatrainingibwa mu mbeera y'okuba nti ge gayina obuvunaanyizibwa obwagakwasibwa okusobola okuba nga bavaayo nga buli kimu bakiteeseteese bulungi okusobola okuba nga we ganaaviirayo gayina okuba nga gateeka mutabani wa Gen. Yoweri Museveni ku ntebe era afune obuyinza bw'eggwanga Uganda. Era kigambibwa okuba nti n'omukulu Museveni yasingamu omukono mu magye gano mu mbeera y'okuba nti agateekako tension okusobola okuba nga tewabaawo nsobi yonna ekolebwa olw'ensonga nti ye mission eno ayagala etuukirizibwe. Lwaki? Waliwo embeera egenda maaso mu State House y'eggwanga Uganda. Embeera ki eyo? Ffenna tumanyi nti entebe eyo oyinza ogirabaawo naye muganda wange waliwo abantu bangi abagyagala. Ng'ovudde ku demokrasi w'abantu ngamba bannayuganda oyinza okumuteeka ebbali naye waliwo abantu awo mu maaso awo abaagala entebe eyo. Wotunuulira omukulu amanyiddwa nga Lwaboogo ajja kukola buli kyakola naye ng'ate naye amaaso ge gatunuulidde entebe eyo. Waliwo ne bajeneraali ab'enjawulo b'oyinza obutategeera ssaawa zino naye ng'ate nabo bagamba entalo bo baazirwana era entebe eyo nabo bagyagalako kopi. Naye ng'ate Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni ebintu byonna byazzaayigiriza mutabani we mu nsonga z'okwasaganya amagye, ensonga z'okwasaganya ebintu by'obufuzi alabira ddala mutabani we yalina ogituulako. So mu mbeera eyo waliwo tension ekyagenda mu maaso awo mu State House naye nga amawulire gonna aganaaba gavuddeyo ffe tujja kuba tukuwa updates olw'ensonga nti n'olunaku olwaleero tulinze omukulembeze w'eggwanga Uganda Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni ayogereko eri abantu tusobole okuba nga tutegeera oba lockdown yajongerayo oba nedda. Ate ng'abamu babloga bavuddeyo ne bateekawo embeera ne bagamba nti bo baagala kakasa oba Gen. Museveni yagenda okuba nga ayogera mu address ye olw'ensonga nti ebigambo bingi ebizze biyitingana nga bateekawo embeera nti omukulu yandibanga mulwadde okusinziira ku naddala babloga National Unity Platform omuli Kojjo Mugezi ne Fred Lumbuye n'abantu abalala bazze babipostinga. So mu mbeera eyo ffe we tuli okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda tuzikutuusaako. Omulimu gu subscribing onyige n'akakade osobole okubanga tosubwa kigenda maaso kyonna.